kyewalyanga bw'olaba ennaku okireka bannanga akutwala ekiro omusiima bukedde awanise tavumagana inkenku atenderezebwe Ssewannaku Namugereka Ddunda oyo apaapaaliza ennyonyi mu bbanga ne zikeera okungula bye zitaakera kusiga wendi wano neesimbye bulere kubanga ow'eŋŋombe akiika baganda bange sigenda kwegulumanga bijanjaalo bisula byewuuba kyokka ng'enkumbi yabirima esula ku ttaka njagala okubategeeza nti woosula olumu obalawo enkumbi yalusula mu mugugu bannange entate tezaalwangako amakondeere bagafuuyira seguku kyokka ng'enkumbi yagalima bakweka naye njagala okubakakasa nti ekigula enkumbi kiddawo ng'eyagigula w'amaanyi kyokka ate abalirira ekigula enkumbi bw'atyo tawa munne essooli ddene nange saagala kufuuka magezi g'omu agaakisa magambo ku kkubo nandiki okufuuka embwege ziri eziwa emmere obwami nga zigamba nti emmere eyaleero emyusa eyajjo n'ozibuuza nti eneefumbu enkya eneemyuka mu kwenda oba ssekiboobo nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere neddira emmamba kakobozi akabbiro gongolo nakawuka tusibuka mu Kabaka bukulu kimale empaka ettumba ali mu ssaza Busiro nzaalwa balugava abamalanga abava mu ssiga ly'omutaka Geremalanga Ssese gwe wenna ayagala okusoma otegeere ku lulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono nga tuyita ku mutimbagano kubanga bino byenkusomesa togenda kubifuna mu ssomero gy'osindika omwana n'omwana wo tagenda kubimanya kaakati teekateeka ebisale ebyokusomesa ng'oyita ku nnamba yange eno ey'essimu ojja mu inbox yange nkusomese ku Luganda ku byafaayo ku buwangwa bw'Abaganda n'ennono za Buganda oyita kasalaba 256 751 4769 ngambye eri kasalaba 256 751 4769 olwaleero intuuse n'ebigambo bya Apolo Kaggwa byawandiika mu kitabo ekiyitibwa Empisa z'Abaganda. Apolo Kaggwa yategeeza nti bazzukulu baffe bajja kukola ebisinga ku byaffe bo baakola ekyokuwandiika kati ffe tubibasomesa tuyita ku mutimbagano kye yalanga kaakati kye kituukirira naye ebigambo bya Apolo Kaggwa tukyatunuulira ku maato agaakolanga empingu oba eggye ly'Obwakabaka. Amaato gano gaasangibwanga mu masaza ga Buganda ag'enjawulo. Ebigambo bya Apolo Kaggwa bikutuusiddwako Reverend Father Ben Lutayansi Bambi onawangalira mu ggwanga ery'Abungereza. Tukyatunuulira ku maato ago n'abaali bagakuuma n'ebyalo gye gaabeeranga n'ebika bye baali beddira. Kaakati mu ssaza ly'e Busiro mwe tukyali empingu ya Kabaka mu ssaza ly'e Busiro tulina bagamba ku mpingu yali mu ssaza ly'e Busiro ne leero gye njagala okwongerezaako. Waswa eryato eryokubiri lyakuumibwanga Nakiyenje ow'endiga lyabeeranga mu kyalo Bukasa. Namugambe lyakuumibwanga Mugambe ow'empeewo lino lyabeeranga mu kyalo Zinga. Nakasi lyakuumibwanga Serugomera ow'Emmamba lyabeeranga mu kyalo Kyulwe oba Kiyulwe. Waliwo eryato lye bayitanga mubisi lyakuumibwanga Malagala ow'Enkima lyabeeranga mu kyalo Kibaale. Kati geega amaato ga Kabaka agaakolanga eggye ku ssaza ly'e Busiro ku myalo egiri mu ssaza ly'e Busiro ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale mu Busiro ago ge maato ga Kabaka. Bwe nnaakomawo nkomawo n'amaato ag'essaza ly'e Kyaddondo. Weebale nnyo Reverend Father Ben Lutayansi Bambi e Bungereza okutujjukiza ebigambo bino eby'omubuze Apolo Kaggwa.